Ala Bukedde TV1 nkwaniriza nnyo webale nnyo gy'osobodde okukola olunaku olwaleero olwokusatu. Nze Ssanyu Robinah Mweruka ndi n'emmembo mulungi nsaba okkirize tutandike nga tukutegeeza ebikulu ebiri mu olunaku. Tugenda wansi wakasaanikira ky'osangayo ky'owangula. Ekyo neewunyisizza okubanga siriiyo ate n'atwala ebintu byange. Eyawasizza Nkubakyeyo atuuyana. Amubbye eby'omunju n'ebyedduuka. Abadde asalibwa embalu ataawa bamusazeeko obusajja. Tagemeisa bulungi mwine yasala akantu kago wansi. Empaka z'omulimi asinga 224 ziwedde. Rachel Kibwika Oweruwero abuseewo ne kavuwa bukadde 5. Minisita tumwebaza awadde obweyamu okukwasizako ku balimi abawangudde. The next lot of tractors we shall give, this group will be prioritized. This group will be Kale agataliiko nfufu katandika okuganyumya mu bujjuvu. Tutandise n'eyawasa Nkubakyeyo asigadde nga yeemagaza oluvannyuma lw'omugole eyamwanjudde mu bakadde b'emyezi 2 egiyise bw'atisse ebintu byonna eby'omu nnyumba n'eby'omu dduuka n'aleka nga kkalu. Bino byonna bigenze okubaawo ng'omusasi waffe waali era emboozi eno kaagikuwe mu bujjuvu nga bwe bagimutegeezezza. Sofia Nakafere yava ku Kyeyo gy'ovuddeko yasibye ebintu bya bba Hadadi Lugolobi gw'abadde yakanjula mbazadde emyezi 2 emabega n'amuleka seke. Ababiri bano babadde babeera ku kyalo kya Mpisi mu disitulikiti y'e Kayunga era nga badde n'edduuka mu kitundu kino nga nali ebintu ebibaddemu omugole agenze nabyo. N'ekyo neewunyisizza okubanga siriiyo ate n'atwala ebintu byange. Ennyumba zonna nazireka nga njereere. Edduuka yetutte sirina bannange sirina buyambi nze munnyambe. Kyokka kitegeerekese nga Lugolobi akolera mu tawuni y'Essuuka nga mu kiseera kino alinnya mu kyoto nga ayagala ebintu byonna byetutte ku buko bimuddizibwa mirembe era nga singa ennaku 2 zinaayitawo wakusibuuka empisa agende ku buka byenonere. Ebintu byange byonna mbyagala mu nnaku 2. Ebintu byange mbikola ki? Mbikima. Buli kimu kyemumanyi kye naleeta kakabe kajiiko nze akange nkaagala kuba nange temwandekera kintu na kimu. Lugolobi yeewuunyizza omugole ono nga n'engoye ezimusooka ku mubiri yazisibye. N'empale zange ez'omunda n'azitwala. Yekigendererwa kinali sikitegeera. Agambye nti yakizuula luvannyuma nti omugole yajja n'olubuto nga lubadde luwezezza emyezi 3. Nga ngamba ndi mulwadde nga n'okufumba tafumbanga n'emmere njigula mu hoteeri nga n'okwoza tayoza. Ngendo kinyonyereza nga olubuto ekituufu yajja nekino olubuto. Ngendo ogenda mu sikaani bwe nagituuka mu sikaani olubuto sikaani yabala olubuto nga lwa myezi emeka kyokka ewange yakamalawo emyezi emeka 2. Ekyo nekinkuba wala. Annyonnyodde engeri gye balabaganamu n'omukazi ono emyaka 8 emabega nga yali akyamutokota n'agenda ku Kyeyo mu Buwarabu era bwe yakomyewo mu January omwaka guno n'atandikira bye baakoma okutuusa lwe bakkaanya era bw'ati Lugolobi omukakasa nti amwagala kwe kukkiriza ayanjulwe mu bazadde ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda omwaka guno ne babawowa ku muzikiti gw'Ekisoga mu ggombolola y'e Nazigo. Twogera n'omukazi oyo mu ssaawa nga akomyewo ne tukkiriziganya okukola ki? Okufumbiriganwa. Nze kyesaamanyaako nti yalina omusajja ki? Omulala. Lugolobi agambye nti ssente ezaakola ku mukolo yeewola neewolemba Manerenda ng'asinzeeyo kadi ya pikipiki ekola bodaboda endagaano ya poloti emu ate ssente endala yatunda ku bintu bye okuli ne poloti olwo n'emikwano gye negimwongerezaako. Omukolo gwonna namala miliyoni 2 poloti ne bazitwala ne bakola batya nga nteekateeka mukolo ogwo naye mu myezi 3 omukazi okugenda ebyange mbyagala. Collins Kafeero mu ntaasa bayamba ku nsonga z'amaka omukazi yanzibye nasigadde seke. Kitegeerekese nga Nkubakyeyo omukolo gw'okwanjula yagaana oguteekera ewa kitaawe n'aguteekera amaka ga nnyina Fayima Nankwanga ngono yamiira ow'omuzikiti gw'Ekisoga. Twakyala mu luggya lwa maama lwe twakyalamu lwe luggya lwe twakyalamu olwa maama. Muwala wa Miira oba we Bukedde weriragira kutandika bantu kubba bawala bagende nga babba
ebyange mbyagala. Aboluganda lwa Lugoloobi n'emikwano gye abamusonderawo ku ssente okumuwerekera ku mukolo gw'okwanjula ekisoga nabo bamwegaseeko mu lutalo lwalimu olw'okubanja ebyatwalibwa ku buko. Nze yali mwanyina omulungi nze kagaba kimulinze yakisisula nze yabikolako mu lukimu twagala bintu byaffe. Lole yagenda ejjudde nga n'ebintu biyiika. Tubanja ebintu byaffe batuddiza ebyaffe bye twatwalayo. Omukolo twakuteeka miliyoni yange. Ate mu lunaku lumu n'abanga agenza ate nga yajja n'ebizibu bye nga tatubuulidde. Kyokka omukazi ku lukomo lwa ssimu ategeeza nga Lugoloobi bwali omufere nga yajjamu okuutiirizaako omukazi gwe yali era nga yakizudde nga yagala kumubba akasente k'okukyeyo nga bye yatutte tekwabadde kikye. Tekisoboka. Agamba nti n'obwangu Lugoloobi bwe yakozesezza mu kuteeka omukolo gw'okwanjula ate ng'alina omukazi omulala ali mu kazigo kyamala okakasa nti yali agodde ku ngeri k'omwana. Amaka bwe weebuuze lwaki yakola omukolo mu wiiki 3 n'alekawo oli nga tannaba muzingira wadde n'amuleka mu wiiki 3 n'ategeka okukola. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Ate abatuuze ku kyalo Bumwenabbi mu ggombolola y'e Malongo e Mayuge bawuniikiridde ababadde basala embalu bwe bakekejjuddeko omuvubuka ow'emyaka 17 obusajja bwonna ne bugwa wali. Abatuuze banyiize ne batwalira amateeka mu ngalo bwe bakkakkanye ku omu ku babadde basala embalu ne bamukuba ne bamuttirawo. Peter Mungalo emyaka 17 abadde asalibwa embalu akiguddeko abadde amusala bwamusazeeko obusajja n'abukutulako. Bino ebaddewo ku kyalo Mwena mu ggombolola y'e Malongo e Mayuge. Kinyiizizza abatuuze ne balumba abadde basala omwana ono embalu okuli Moses Wepukulo ow'Ekawempe Buswere Bugiri ne munne Martin Sagula ne babakuba. Sagula asaliddeko ddala omuvubuka obusajja yasimatuse n'ebisago ate Wepukulo bamukubye ne bamutta. Omusazi ono aboneka mukusala tagemeisa bulungi mwine yasala akantu kagwa wansi awe tuboneire omusazi alumuka ida ingira wano minu mbaifu wetu baire nakoba bamama abere munu bantu bana mama ono pita bali otu bamusaze bubi kyoboneke Bumwena awo enkanzi kivwire kuki kunsala togwala nsi basaze bakutulako pekano olutalo lw'abagesu wena nga bwolwiri batandika olutalo okulwanagana ekivwiremu olwo bafuna omwamu okuyitamu omuntu ogundi omugisi ogundi. Amyuka ssente w'ekyalo Mwena mu Baraka Boogere ayogedde ebibaddewo. Embalo omuntu ono yayitibwa oluvannyuma lw'ebyo omuntu owundi bw'alumwike ye n'abairiwo mu kimusazi yalumuka Chairmani yalwanisaako n'okutaasa omuntu oyo yabango yawonye. Mu kiseera kino Sagula ali mu kujjanjabibwa wakati mu bulumi obw'amaanyi. Ategeeza nti abadde akola ku mwongala emikolo kyokka abatuuze ne basindikawo Epukulu abadde amukwatiridde ono naye embutano n'asalako omuvubuka obusajja ne buvaako. Omwana we bamuleese nga bantwalira simunanga abaimba gemati nenjira okuba mu nsala bamukona mukono imana asala n'akanya kyo kutibwe nawe batandikira umugema nga bamukuba lwaki ogemebugu nze n'alumuka mu nyumba n'entaasiisa. Akulira okunoonyeza ku buzzi bw'emisango Andrew Bomba agambye nti batandikiddewo okunoonyereza kyokka n'avumirira ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo. Katonda batumulwadde mulowooza nti bamusaze yasaze naye onaafudde muleme okutwalira emateeka mu ngalo bannange buli kisazi babuuza ebigambo bino. Kulaba mujje mu kalwaliro k'oku kyalo ne bamutwala mu ddwaliro e Mayuge. Mugema ku mpolampola ajjatambula no yazuuseleko bulata ye Mungala gwe basazeeko obusajja atwaliddwa mu ddwaliro ejjinja ng'embeera mbi. Mu kiseera kino poliisi eyiga ssente Mudenyi olw'ebibaddewo. David Kibuuka yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.
ate empaka z'omulimi asinga 224 ezitegekebwa Vision Group zikomekerezeddwa. Akulira Vision Group Don Innocent Wanyama asinzidde wano ne yeebaza abavujjirizi abakatambula naffe emyaka 10 empaka zino zezaakamala. Omukolo gw'okulangirira abawongozi b'empaka z'omulimi asinga 224 ng'obadde ku kirebe kyafiibwa mu industry area minisitiri w'obulimi obulunzi n'obuvubi Frank Mwebazi abadde omugenyi omukolo wano Paulo Owoli ayanjudde ekibiina kye baggudde okugatta abawongozi b'empaka z'omulimi asinga. Saying that when we come back, let us form an association or a coalition that keeps us together as a team to keep ourselves in check. You were the best in 2023, in 2024 within the community or within the region. Are you really still the best? Akulira Vision Group Don Innocent Wanyama ategeeza giweze emyaka 10 nga bategeka empaka zino era asiima abavujjirizi baaza okusinga ekitebe kya budaki mu Uganda DFCU Bank RM Airlines ne Kawojeze. To most sincerely appreciate our partners on this journey who without their support I don't think would be able to get to the 10th edition of the Best Farmers. So kindly join me in appreciating the Embassy of the Netherlands and all those who have been in charge there. We appreciate all the support that has come from DFCU Bank, KLM Airlines that has very religiously flown our farmers to the Netherlands, and Caldice that usually takes the lead when the farmers are in the Netherlands to make sure that they get the best experience while there. Agambye nti abantu 11 bye baakawangula empaka zino nga n'ensimbi akawumbi kamu obukadde 3 ze zaakagabibwa. And all of these farmers have traveled to the Netherlands on their study tour. But in addition to this travel, this competition offers a sizable financial reward to the winners, and I'm proud to report this evening that so far we have been able to disburse 1,350,000,000 shillings. 1.35 billion that has been given out as cash prizes to the farmers across the years. And this money, from what we know, has been deployed by the farmers to be able to acquire equipment and technologies that have generally improved the operations of their farms. Ategeeza nti okulaga nti empaka zino zitumbula ebyobulimi n'obulunzi abawongozi empaka zino bakoze ekibiina ekibagatta. And we look forward to following up on this so that collectively we can improve the position of farmers in this country, and by doing that, obviously we know that agriculture will get better and everyone stands to benefit. We appreciate the farmers who have led this initiative, Mr. Golobi and your group, and like we said, you can count on our support. Agambye nti mu kiseera kino essira balitadde ku balimi abongera omutindo ku bye bakola basobole okufunamu. This theme also resonates, as you all know, with the message of the President Yoweri Museveni, who is always calling upon farmers to avoid selling raw farm produce. You all know the reference he makes, especially to coffee, which he says by selling it in the raw form, we are basically doing donations to the other countries. So value addition, we believe, is very important because it is the only way to help farmers get much more from their raw produce. Mbaka wabudaki mu Uganda Frederick Kwespel asiimye omulimu Vision Group gwekola ogw'okusitula obulimi n'obulunzi mu ggwanga. The wonderful team of New Vision, without whom this competition would not exist at all. I really commend the work Don, you and your team are doing. Thank you so much. Azi abawongozi abagenda kebudaki okupa bye balabayo babireete mu Uganda. And I hope that they can copy what they saw and bring it to Uganda and grow the agricultural sector here in Uganda. Ategeeza nti bannayuganda bwe kyebagala okulima n'okulunda bakirira nga balina ekikoyisa obulungi. This country, as I said many times before in my speeches, everything you need
to grow is here. There's climate, there's water, amazing soil and amazing people. Bwate akuliza avuga okumi okwetanira okuvuga bodaboda n'abakuliza okwenyigira mu kulima. Where we invest 80 million euros, so 80 million euros, into helping smallholder farmers get market access, grow, and hopefully, what I keep repeating, one day they're the next generation of best farmers coming up. Atakulira akawagezi mu Uganda Guido Steven agamba nti wali kibazinza kukola abatali balimi era abenyumirizaamu nnyo. As Kaudas, we are happy to be here to support farmers, to give trainings, to give seminars day in, day out. But also to support the farmers even further, we initiate our ag promotion campaign to educate on schools, to put videos on internet, on our social media platforms, but also on TV. How can we educate people to eat more eggs, to eat more chicken, more fish and more pork? Yakulira kampuni yake mu Lukiyo tema yebaza bannayuganda olw'okuwagira ebbanga lyonna kubanga ebweru batwala nnyo emigugu egiva kuno. Also proud to have transported approximately 90 farmers to the Netherlands since the inception. And we hope by participating, we do not only end up enjoying the cargo you give us, but also empower and showcase of Uganda's potential to a global audience. Mutebi Sulaiman, yakusakidde gulino kwa Bukedde TV. Kubadde kusanyuka mu kulangirira abawanguzi b'empaka ez'omulimi yasinga 13 ez'omwaka ezikomekerezeddwa olunaku olwaleero. Empaka ziwanguddwa Rachel Kibwika okuva e Luweero ng'onafunye obukadde 50. Minisita w'ebyobulimi Frank Tumwebaze yeeyamye ku lwa gavumenti okwasizaako abalimi bano. Amyuka Sente abasezi b'empaka z'omulimi asinga Dr. Emmanuel Lima yayanjudde amanya g'abawanguzi 13 mpaka z'omulimi asinga 2024 ne bakwasibwa ebirabo. Rachel Kibwika yanywedde mu bannakendo ng'awangudde obukadde 50 ezimukwasidwa minisita w'obulimi obulunzi n'obuvi Frank Tumwebaze. And there is also a check worth 50 million shillings. Adibwa Brenda Tumusime okuveeka abaloli ng'onawangudde obukadde 30. So she does right from production and then value addition. She processes. She has a factory. Awedda midda nandudo okuva ebulambuli ng'onafunye obukadde 20. There is a check worth 20 million. Abalala abawangudde kubaddeko Joyce Omayite okuva mu North East, Emmanuel Aloma okuva West Nile, Wilfred Yani Oyera okuva mu bukiikakkono, Tom Okawo okuva mu masekati g'obukiikakkono, Abasekajja awangudde mu Kampala, Wakisene Mukono, Allen Atwahire awangudde okuva mu South West, ni Apollo Gavabuga awangudde bugwanjuba. Abawangudde ebifo ebyenkizo nga batundira ebintu bibegasi kubaddeko aba Cafe ebaziwangudde bagobeddwa aba Erigoni Cooperative Union olwo Dale Farmers Network gite dafa ne bakwata ekyokusatu. Minisita Tumwebaze mu kwogera kwa simu y'abalimi olw'okugobera emitita gy'obulimi n'obulonzi. I want to congratulate the best farmers. Congratulations for dedicating your time, for doing farming intentionally, and for following all the agronomical SOPs. Asima ekitebe kya Budaki okufaayo ennyo okussa amaanyi ku by'obulimi n'obulonzi. Thank the Netherlands Embassy. You stand out in a special way to be different from the other diplomatic missions. You have a passion for farming. Asuubiza okuwa abalimi abasinga ebikozesebwa okuva mu gavumenti. And I want to assure you, the next lot of tractors we shall give, this group will be prioritized. This group will be prioritized. Asena Vision Group okubayamba okusobola lwaki abalimisa tebakola. The other weakness, of course, is this perennial issue of extension. I am really inviting all of you, I'm inviting New Vision to use your platform to help us amplify this issue. Why isn't the extension system effective? Government has doubled the salary. It is now 4.3 million. Why are they not teaching agronomy
in the farms. Let's reward those extension farmers who are doing better. Let's call out those who are not working. Let's rank districts that are sleeping on the job. Azemba kabudachi okusikiriza musika nsimbi okuva budachi bajje kuno kulagana n'abalimba na Uganda. Through Her Excellency the Ambassador, invite for us more and more Dutch companies, more and more Dutch farmers to pattern. Yes. Dafan, for example. Oluvatongoza akatabo ka vestimane akumuli ogw'omwenda nga kagula emitwalo ebiri gyoka oluvatongoza n'ekibiina ekigatta bwanguzi b'empaka z'omulimi asinga 118 Mutebi Sulaiman yakusakidde gulyo ku Bukedde TV. Kale n'emboozi ezo nsaba okkirize tuwummulemu tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Amasasu ku ttaka erikaanirwa e Rutembe. Investor bamututte talinnya. Stand tall, stride on. Mituba mu kutandika kwajo bassekabaka baalabanga abaana baabwe abakuze ate ne bamala okuwayira bwe waabayiranga baalinanga okubawa embuga zaabwe. Kati egyo emitala gye baabawanga we watandikira emituba bwe babasimbiranga emituba bakakasa nti babawadde naye nga babawanga na bingi ebirimu twekisizi gye babaweeranga mu mituba egyo nga ekyo tukiraba nti abasinga bakikola olw'okuba obukulu ebiseera bwe byali bwakulwanira nga babwegombesa babwegomba bakola ki ne bagamba abaana bano kababawe emitala egyo babeereyo nga bakabaka kubanga baalinanga okubaamu n'abasajja baabwe abazaana baabwe baalinanga okufunamu envujjo nga abeerayo naye n'amanya nti alina obwakabaka bwakola ki. Kitundu kyaffe kyakubiri kino tukiguddewo ne Pulezidenti Yoweri Museveni atenderezza abantu mu bitundu eby'essebbeeyi naddala abafuna ensimbi eza PDM olw'okuzikozesa obulungi okusobola okweggya mu bwavu. Abyogedde alambula abamu ku bafuna ssente zino n'ebyo bye bazikozeemu. President Yoweri Museveni ayingidde olunaku olwokubiri ng'alambula abantu b'essebbeeyi ng'abakubiriza okwejja mu bwavu nga beeyambisa enkola ey'okulimira kuyiika ennya. Pulezidenti alamuddeko omulimi koko Lafanisa Kiso emyaka 84 ng'ona ng'anyuddwa nnyo mu nsimbi eza PDM. Ono alimira Mweruka ogw'Obama okusenga mu Gombola ye Patu Mwekwene. Kisa abulidde Pulezidenti engeri gy'atandika n'akaddeko ensimbi 223 eza PDM ng'ati alina ente y'amata n'akayana agambye nti ente ye mwali tanya ez'amata buli lunaku ng'afuna ssinzi 2,000 ez'emya makumbulamu wa bulijjo olwo nga kwagattiriza ne ssente zajja mu busa. Wanted President Gokubungonya Kwane that she is very happy a lot to receive the President Museveni in her home. Kisa ebaza gavumenti olw'okuyambanga abakadde gavumenti yafiirwa ba 27 olw'obusambatuko bwali mu ggwanga n'atoba okuza abaana b'omukaaga. Museveni too. NRM too. President atendereza Kisa olw'okuza abane mu mbeera zonna ezali mu kusomozebwa. So we want to salute her for bringing up those children. Kinyo barai ba je shan gapsa mnele gilong lego ki kwene tong gripte shekino lego. In spite of all those problems. Yemi okongera okukwasako omukadde Kisa. Poverty eradication starts is a must. We want everybody to be involved. So when we give 1 million, we know it's not enough, but it's a starting point. You have seen that from that one, she bought a cow. Amwadde obukadde 10 ng'era agenda kumugulira ettaka okugaziya ku nnyingiza ye n'okulima ebintu ebirala eyamena okumuzimbira ennyumba ennungi. Each year we bring more money for, if 100 families receive this year, next another 100 receive in the parish. President era akyaliddeko n'omulimu Doreen yapisibwa nga afuna ssente eza PDM. Ono alimira ku kyalo Kabukole mu Gombolekawo ettinja ekapculwa. I got the PDM money, then go to this car. Then let it in here. I get the manure the other side, then the gas goes inside. I open it here. Good.
President ateneza apisiwa olw'okufaayo ku nteekateeka za gavumenti n'okugoberera ebyo byazaabalambika. I'd like to thank you, Your Excellency, and the NRM government for the PDM funds, Your Excellency. We are doing extremely well. Yapisiwa okusinga alima amatooke. In this plantation, I harvest 20 bunches of matoke, big ones. It goes for a minimum of 25,000 each. Every month, Your Excellency, I get 500,000 from these bunches. Olebyakola President yamuwadde fuso muyambeko okutambuza amatooke ogatwala mu katale. I give you a medal for bananas. And for cows. So you have got 2 medals. As a cater ball. Amuwadde ente z'amata 2. Kale ate bwe tweyongerayo amasasi gazzeemu okunyooka ku ttaka eririko enkaayana nga lino likayanirwa musigansimbi n'ab'ennyumba ey'omugenzi House Matovu e Rutembe. Abantu ababadde muleeya nga bano bajjidde mu mmotoka eriko number plate eza gavumenti ababadde bakutte zipisito we babadde bagezaako okukwata ab'enju y'omugenzi Matovu ababadde basenda kuyiika zino ana ettaka ez'ettaka. Etakerekana omusigansimbi munnansi w'Eritrea n'ab'enju b'omugenzi House Matovu abasaaseni bwe bakubidde omuntu amasasi ag'omusajja bavuddeko n'omulala ne limukwata ku ggulu. Ensonga zaalo zikyalanda. Kino kiddiridde RDC Wakiso Justin Mbabazi okulagira okusama okola ekiwandiiko kyava mu kkooti okwawula yiika 5 ezikozesebwa musigansimbi nga kuno kwe kuli n'olubalama lw'ennyanja olusanyukirwako era bw'atunalagira bateekewo emiti egyawula 5 ku 100. Olunaku olwaliro ab'enju ya House bakedde okusenda ekifo ekiriko yiika 4 wabula wadde waliwo emmotoka ya gavumenti namayugi binanyasi evuddemu abantu abadde mu ngoye eza bulijjo abadde bakutte emmundu ekika kya pisto nga buli abadde batandise okumukwata n'okuba amasasi mu bbanga era amu babunye emiwabo. Baliko babadde n'emmotoka eno nga bano ab'enju ya Matovu abalumbye era ne basuuza n'emmotoka ne bajjidde ekubiddwa endabirwamu ne zaasibwa. Polisi no akutumya kutuma mu bukyamu n'abasajja bajja n'emmundu ndeezo z'olaba ne bakuba abantu bano amasasi kati ate eruze n'emmundu bagadde oluguudo nga bagamba nti emmotoka eno tevaawo okutuusa nga ab'obuyinza bazze bamanye abasindisa emmotoka eno. Abadde mu mmotoka badde bagezaako n'okutangira bannamawulire okukwata ebifaananyi kyokka abatuuze ne babasinza amaanyi ne babambalira. Wayise akaseera mpoyekaaga ne wajja emmotoka ebaddeko nnamba za South Sudan. Abantu gye bagambye nti ebadde mu musigansimbi wabula oluguudo lubadde lugaddwa era n'ayita mu nsiko okutuuka ku biiki. Oluvannyuma poliisi ezze era ng'agikulembeddemu awuliddwako ng'anenya abantu bano okujja ku ttaka eryafiirako omuntu nga n'okunoonyereza ku nfaayo kukyagenda mu maaso. Poliisi ezizza embeera mu nteeko era n'egenda ku biiki newerekera ku babadde mu mmotoka eya gavumenti nebaddeko ennamba za South Sudan okusobola okubataasa ku batuuze.
bagenzi okuva wano nga tractor weti ez'okusenda ettaka lino abenji ya Matovu balajjanidde omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga zaabwe kubanga bakyayiganyizibwa ku ttaka lyabwe. Abaana ba Matovu nga batona embeera n'abebbanga ddene bwe tuba tuwangulira nga oluyitiri yatuzza emabega bannange tukwaye gavumenti mutuyambe tukwaye omuliyitiriye wano maama bw'aba mutuufu lwaki ajja na muntu. Joseph Setimba yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Bo abavubuka abasukka mu mutwalo gumu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bagenze Bujumbura mu kibuga eky'Hoima okwetaba mu lukuŋŋaana lwabwe. Minisita w'abaana n'abavubuka Baramu Baruhagare abakuutidde okulwanyisa enguzi. Olukuŋŋaana lw'abavubuka Abakatuliki abasaba mu mutwalo mulambo okuva mu masaza ag'enjawulo luteekeddwa ku ssomero lya St. Anderea ku lusozi Bujumbura mu ssaza lya Hoima nga lwakuggwa ku Sande eno. Abavubuka 275 bavudde mu ssaza lya Mbalala, 387 bavudde mu lya Hoima, 84 bavudde Fort Portal n'amasaza amalala nga Father Patrick Museveni akulira ebyamawulire mu ssaza lya Hoima alambuludde ku lukuŋŋaana luno. Ab'eminyata ab'okulula bano abamu bakusana baikara ne bagamba nyonka holwamu amaani, abamu bateekereza abantu babanobere ab'enganda zaabo tebakubagonza. Ng'ayogerako eri abavubuka bano, minisita w'ensonga z'abaana n'abavubuka Baramu Baruhagara abasabye okulwanyisa enguzi mu ggwanga ate beewala ebikolwa ebitata n'obulamu bwabwe. Emandule kijulaya nebintu emandule lejula bungu kwate amarwa, all those things are not good for your health. So please don't drink. Let's focus on education. Abasabye okwesa ensimbi z'abavubuka eza Youth Livelihood Program n'endala gavumenti ze zeeteekawo ez'okwekulaakulanya okwejja mu nvuba y'obwavu. Local manager of Central Bank and advise you how to get money, but you only get referees. People will say these young men will work and they will pay back. Ssaabasumba essaza ekkulu erya Kampala Paul Mwogerere akulembeddemu ekitambiro kya mmisa ng'asabye abavubuka naddala abali mu luwummula okweyisa obulungi n'okuwa abazadde ekitiibwa. Use the opportunity of this conference to enrich you in all spheres of life as you prepare to celebrate the nativity of our Lord Jesus Christ. For those who are students, use your holidays meaningfully. Be led by the Holy Spirit. Strive to remain sacramental. Respect your parents. Javezinda nabo amyuka akulira kampuni ya Vision Group era asaba Abakristo w'eggwanga akulembera ekibiina kya Uganda National Catholic Council of Lay Apostolate akuutidde abavubuka okubeera n'ebiruubirirwa aye n'essuubi mu bye bakola. The people who succeed in life have goals and they think long term. Smaller things like the temptations the Archbishop talked about, they do not stop you at all. Olunaku olw'enkya Ssaabaminisita Robinah Nabbanja wakwogerako eri abavubuka bano olw'okuba olw'omukaaga minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija naye ayogera gye bali era abatesitesi basuubira nti olukuŋŋaana luno lunaggwera ng'abavubuka bakozeemu omulimu. Lusuubirwa okuggwa ku Sande nga Pulezidenti Museveni yasuubira okuluggalawo. Ambrose Niwagaba Katoto yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Tweyongerayo n'ekitundu kyaffe ekirala ekyagataliiko nfuufu abatuuze magombolola 5 ekyotera beeraliikirivu olw'endooliito ku ttaka ze bagamba nti zizingiddemu n'eryabwe. Bagamba nti ettaka lyabwe waliwo abakozesa eryanyi abaagala okulibatwalako ng'ate tebali bagulangako. Abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe w'eggombolola y'ekyebe ekyotera Kizza Francis n'abalala bali mu kutya olw'endooliito eziri ku ttaka lyabwe balumirizagira nti asitumwesiga okubeera emabega w'emivuyo gino. Taata wange kwakoledde naye kwakoledde zolwali ayogera n'emyaka 63. Batemye emisiri gyange omusiri gwange ogw'emmwanyi yiika 5 olusuku lwonna balutadde wansi, nnyumba bazookyeza, tukuba omulanga eri gavumenti ya Uganda
owekitiibwa President Yoweri Museveni tuyambe endoli tuzitwalira amagombolo kulika kuto kasasa kabirale mutukula okusira ku mukadde Joyce Bukabajongo nga mutuze ku kyalo Luzinga mutukula town council alinayo kakinane zitako kuline famu yente nga tulambulidde ebizimukolebwako omulina okuwamba ezimu ku nteze tukabahe sente bukasheshe tukabahe sente omwabazyo mwana wanje enteka zaho bakaleeta batibe bakatutemera emyanya bakatukambura amaju munaku enyingi alagende President Museveni kupataasa kuwabagobaganya ku ttaka lino n'okubakolako efujjo Museveni niwe ninkusaba embabazi yekanye hamba Yusufu omukubazi batulugunyizibwa naye Luzinga ategeezanga byakula ettaka lino yekabiri mu nsavu kuli faamu n'amaka kwasula nga limazeeko emyaka Sangobe yantwala mu kooti ng'empaabira okusalimbira ku ttaka lyayo ntuoza omusango emyaka 6 omusango nenguwangula ne bampa order nzire ku ttaka lyange agamba n'ensonga zirudde mu ofisi z'abakulu ab'enjawulo kyokka tezikolebwako alumiriza ladisi w'ekyotera Apollo Mugume ne Ignatius Tumwesi kyokubalisanga kanja buli babira balonda ente ku ttaka ly'abagobako idwa radisi Apollo Mugume Bolingo Mate ne Ignatius naye kakati tudikwirewa President tuyambe yesentebe kizategeezanga bwe yasibwa era ku nsonga zezimu olw'okuba yavaayo okunenya kubali bakola efujjo era nze omu ku bantu be baatulugunya ne bansiba oluvannyuma lw'okulwanirira abantu baffe abaali bakoseddwa alambudde ku nsonga z'ettaka lino n'agamba nti si kitundu ky'ettaka lya Sangobe gavumenti kwegenda okulima ebinaze ate nga ddala kituufu tumanye ensalo za Sangobe estate we zaali ziyita ettaka lye baawa investor liri mu ggombolola y'Ekakuuto naye beeyambisa omukisa guno okutwala ettaka lyonna eririko n'abatuuze malo beewunya okuba nti abagobaganya ku ttaka lyabo tebasimbako ebirime ebirala ebitali binaze anga abantu ettaka lye bali mu kubba ssaawa zino eryali badde eryagatibwa musango we nga teririimu bali mu kulirimako mmwanyi aladisi Mugume watuukiddwa ku ssimu abakanyiza abatuuze be boogera nti abo baliwo okulemesa nteekateeka za gavumenti ez'okulima ebinaze puroguramu y'ebinaze yajja gavumenti ettaka lyayo abainvesta okuluma ebinaze abo bebaagala kubba ettaka lya gavumenti ate tumwesige ne ku ssimu alambudde bwatu ku nsonga z'ettaka eryo abantu wadde basinza ku ttaka waliwo engeri gye bavaako so kati prosesi eyo tenaba kuggwa naye abantu tewali muntu yenna agobeddwa ssaawa eno Ronald Kasasa yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV omukenkufu Julius Nyanzi atendereza omuyimbi Lord Fred Sebata naawe amagezi abavubuka okwettanira ennyimba ezirimu amakulu okwogera bino abadde mu ofiisi ye masanafu wano mu kibuga Kampala ng'ebula olunaku lumu lw'ekivulo ky'omuyimbi Lord Fred Sebata ow'amatendo promoted singers kibeerewo ku Lwokutaano lwa wiiki eno ku Sheraton Hotel mu Kampala olwaleero akyalidde ku mukenkufu Julius Nyanzi owa Prof by Research emasanafu mu ggombolola e Lubaga mu Kampala ayaneezeddwa omukenkufu Nyanzi akazibwako erya ssente zimira committee ekyuma kibagalwa kyuma nga bwayizaamu ku nsonga ez'enjawulo omukenkufu awadde Sebata ekitabo kye ekirimu amagezi omuntu g'asobola okuyitamu okugaggawala kiyatuma ssente zimera committee nga kuno amuteereddeko n'eddagala okwongera okwawula eddoboozi olwo ku Lwokutaano asobole okuyimbira obulungi abawagizi be abanyumira ennyimba ez'amakulu ezitaliimu kuwemula ekitabo kino kikulu nnyo nti obubaka bwonna bwe tuwa mu nnyimba ze nabutadde mu sayansi nga mbuwandiika bukuze ensi yaffe omukenkufu asuubiza okugula emmeeza mu kivulo kya Sebata era ne mukadde wange ndamuleeta mama ne taata amina bagulidde tebo omanyi bagamba bw'ompa embuzi nkuwa nte atendereza Sebata nga mwogeddeko ng'omulanzi olw'obubaka obweyolekera mu nnyimba ze nga buno abwogeddeko ng'omuyambye okulaakulanya bizinensi ye mu kampuni eya Prof by Research kubanga ono ye musomesa akyasinze mutera ogamba embaziwa omukenkufu naye n'omusomesa wange myaka mingi nnyo era ennono eyo kwe tutambulidde okukuza eggwanga ne zino awaadi 5 eziweze twakawangula ssebo awaadi 50 naye nga tutambulira ku bigambo bembeerawo n'embyefumiitiriza akowadde bannayuganda okujja mu bungi ku Sheraton okuwagira Sebata okusima emirimu gy'akoledde eggwanga n'asaba abavubuka abaagala
asobola okumanya ebikwata ku nsi okwetanira ennyimba ze. Teri agenda kukyusa nsi yaffe okujjako nga ffe twetaddemu obuyiiya n'okukuuma ebyaffe ebyawano. Omuyimbi Ssebatta asimye omukenkufu Nyanzi olw'obuwagizi bw'amuwadde era n'asaba Bannayuganda bonna okukozesa ekiseera kino okumusiima ng'akyali mulamu bajje mu kivulu kye. Baleeta ebirabo byange bannange temubyerabirayo mujje nabyo buno bwe budde obw'okunsiimako nze sibagambangako nti ngenda kuwasa eno embaga yange. Ssebatta era asimye omukenkufu olw'ebitabo byamutonedde n'asaba Bannayuganda okufaayo okumanya obubaka obuwandiike nga bayita mu kusoma ebitabo ebyenjawulo naddala kino ekya ssente zimira ku miti. Naye nga mmanyi nti buli muntu ebitabo bino bijja kuyamba obeeko kyoyiga obeeko okweyongera mu maaso n'okututumuka ng'oyita mu bulimi. Noliyat Namagembe yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Ate yaliko omulwanyi era omu ku baleeta gavumenti ya NRM mu buyinza aziikiddwa e Masuuliita ne bamutendereza olw'okuŋŋaanya abaana b'abalwanyi. Ssente w'abazirwanako Mwanda Namwanja asimye abazadde abaavaayo mu biseera ng'olutalo luwedde ne bakuŋŋaanya abaana abaavibwako bazadde baabwe nga bangi basigala mu bbanga. Abantu basigala wano mu lutalo naye nga tamanyi na taata we wadde maama we tamukola ki tamumanyi era kwe kuzimba ekitebe kya US ekyo enfuuzi ne baziyita enfuuzi ne zikuŋŋaanira abo. Abadde ku kyalo wanje Masuuliita mu kuziika Albert Ntakyo Ibazi eyaliko omulwanyi w'NRA mu lutalo olwaleeta gavumenti mu buyinza agumizza abantu e Masuuliita nga President Museveni bw'abalowoozaako n'abasaba okusigala nga bawagira NRM. Asimye omugenzi olw'omulimu gwe yakola okuŋŋaanya abaana mu biseera by'olutalo. Kati omukisa guno ffe Mungu gwatuwadde bakadde baffe ne batukuza twebaza bwebaza era tusaba Mungu abeere ng'amusaasira ebyamusobako. Ssente wa PDM mu ggwanga Densigalabuzi mu bubaka bw'atisse Medi Nsereko asaasidde famire eno ategeeza nga bagenda okubasinkana. Ampadde obubaka buno n'agamba nti maama ajja kujja ye wano ababuulire abalinyireko mu musaayi ali Kalamoja ne President. Bo abaana beebazizza maama waabwe olw'okujjanjaba kitaabwe. Mama tukwebaza okujjanjaba taata gw'osinza okutwala paati ennene okusinga ffe abaana. Weebale nnyo weebalire ddala. Naye njagala okwebaza abantu abazze okwerekerako muzeeyi tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Reverend Father Dennis Kiria bwana mukulu w'ekigo ky'ekiziba parish mu ggombolola e Masuuliita mu kubuulira akubiriza abantu okunywerera ku Katonda nga baviiriddwako abantu baabwe. Bujjo nga tumwesiga mu mbeera zonna ze tusanga mu bulamu bwaffe anti ye Katonda waffe yennyini byonna yensibuko y'ebirungi byonna. Omugenzi afiiridde ku myaka 87 William Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Lubulwa Lorian kwaniza mu kitu kyaffe ky'emizannyo agataliiko nfuufu wano ku Bukedde TV1. Olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'awerekeddwako minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Katanga Museveni baguddewo ekisaawe kya Teliet High Altitude Training Center era omusasi waffe abaddeyo alina ebisingawo. Omwaka guno abazimbi lwe bakwasizza gavumenti omutendera ogusooka ogw'ekisaawe kino nga leero Pulezidenti Museveni lwakiguddewo mu butongole. Mu kugulawo ekisaawe kino n'abadde awerekeddwako minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Maama Katanga Museveni, minisita ombezi w'ebyemizannyo Honorable Peter Ogwanga, omuwandiisi wa NSS Dr. Patrick Ogwell wamu n'abakungu abalala. Pulezidenti Museveni yeeyamye okwongera amaanyi mu kuwagira ebyemizannyo era n'akubiriza abaddusi mu kitundu ky'Essebeya okukozesa ekisaawe kino obulungi. What we are benefiting from are the indirect benefits of the success of the basics. Jemite aje nyoru la takala kiemu jama jaga se gonyek dene sudu la tukyoga je nyoru because of the peace. Kubaya tolosi nyo jebonde. These cheptegei, even if they are not
particularly selected by the government, but they get time to do some. In a special way, I want to recognize the resilience of athletes from today. Who have consistently performed very well and raised the Uganda flag in high various championships. Even when the appropriate facilities were inadequate. Ng'oggyeko abaddusi ttiimu z'eggwanga okuli omupiira lagibe n'endala nazo zisobola okwesa ekisaawe kino ekiri ku ddaala ery'ensi yonna mu nsonga z'okutendekebwa. Ate nga tugezeko mu liigi eggwanga ebyabinnyole ya Star Times Uganda Premier League olunaku lw'emipiira ebiri gye gizanyiddwa nga UPDF ne Mbale Heroes bakoze maliriga ggoolo emu ku emu ate nga yo FC eyongedde okulaga amaanyi mu maka gaayo e Lugogo bwekubye Bright Stars FC ku ggoolo emu ku bwere bweto n'erinnya ku ntiko y'ekimeeza. Mipiira musanvu gye yakazannyira awaka mu liigi sizoni eno ewanguddeko emipiira 6 ng'erimaganye gumu gwokka ogwa Police FC. Bwe twogerera NEC FC ekulembedde ekimeeza ku bubonero buli 26 ku emipiira 12, Viper Sports Club yakubiri ku emipiira 11 erina obubonero buli 24 ate nga Express FC ne KCC FC zeziddako ku bubonero 19 mu kifo ekyokusatu n'ekyokuna nga UPDF akabonero keefunye ku Mbale Heroes kagitadde mu kifo ekyokutaano n'obubonero 17. Katulabe bibadde Lugogo nga NEC FC etuuka ku buwanguzi obukitute ku ntiko y'ekimeeza. Nelson strikes! Oh, saved well! Hannington Sebwalunyo! Tulina okuteeba buli mupiira so kyova olaba nti no amba tuyambi penalty erina etakola ki neetanywa ati netwongere ki amaanyi tumanya naffe tujja kukola ki tujja kuteebera olaba kyova olaba ya mu second half tusobodde okufuna goolo omukisa gwa penalty yaffe netugikozesa netwangula omupiira. Denied by the heroic save from Hannington Sebwalunyo. The captain plays like a true captain, denying the captain of Bright Stars. Ate nga tugezeko muzannyo gwa netball mu mpaka za Africa ezindira mu ggwanga lya Namibia olunaku olwaleero ttiimu y'eggwanga eya Chic Rains efunye obuwanguzi obusooka. Omuzannyo gwabwe gwasooka bakubwa Zimbabwe ku ggoolo 5-9 buli olunaku olwaleero beerwanyeko kakana nga bakubye abategesi aba Namibia ku ggoolo zibadde 5-5-43 era ng'olunaku olw'enkiro bagenda okuba bakomawo mu nsiiko okutunka ne Eswatini. Katulabe ebimu ku bibadde mu muzannyo gwe bawangudde olunaku olwaleero. Of the court here, Namibian defense definitely not putting in the work as they are comfortably feeding it over the defense of the Namibian goalkeeper. Sherlock not sinking it, but the match officials whistle already spoke. And Irene takes it and sinks it in. Players tidy up a little bit with their play, not too much aggression and aggressiveness, even though it is a contact sport and we all love netball, and that is why we are all gathered here for this impactful firing netball here at the Dome. Sherlock asking for the ball, getting it exactly where she wants it as she gets up in the air and sinks that one for her team. That brings us to the end. Ate nga tuvuddeyo njagala tugendeko mu muzannyo gwa digi z'empaka ttiimu ya Uganda esibuddwa olunaku olw'okwolekera Kenya gyegenda okuba ng'etunkira ne bannyinimu mu kulwanira ekikopo ky'obuvanjuba bwa Africa. Abavuzi abasukka 40 be basuubirwa okukiikirira Uganda. Ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa digi esiibuddwa leero okwolekera ekibuga Nairobi ekya Kenya okuddingana ne bannyinimu mu mpaka ez'obuvanjuba n'amasekati ga Afirika eza Eastern Central Africa Motocross Championship ezigenda okubawo ku wiikendi eno. Omukolo ogusiibula ttiimu eno gukoleddwa amyuka pulezidenti wa FMU Haji Amidu Gombe. We have to fight. Federation has to stand. Thank you. So let's see that Haji still handle this. It caused cuts across, pull it. Haji Amidu Gombe alaze obulumi bwe bayiseemu okusobola okusindika ttiimu e Nairobi olw'ensonga nti woofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti yalagira akakiiko ka NSS obutaddamu kuwa bano nsimbi okutuusa nga batereezezza obukulembeze bwabwe. Naye it's very unfortunate nti
ogala akaunti y'omuntu nga tomugambye tumuwonize namuwoninga tebatuwuliriza natuwuliriza tewali muntu gwe bayise kuffe kugenda either mu CID office oba mu office ya IGG oba mu office ya minister okwogera ku bintu ebyo. Mu mpaka zino Uganda esindise ttiimu y'abazannyi 4 abagenda okuvuganya mitendera egy'enjawulo nga Uganda ekulembedde oluvuga olwasooka n'obubonero 150 nga Kenya erina obubonero 179. Champions kingana abatambudde namoli amala gonna tujja kuba tubifuna olunaku olw'enkya program z'enjawulo. Ssanyu njaga kusiibula akumata kumira mpeera musule bulungi mweraba. Agataliiko nfuufu ag'ekiro ky'olunaku olwaleero bwetyo bwe tugatambuza. Twagala okwebaza akaddako k'otuwadde n'okkiriza ne tutambula ffenna. Bw'oba ogasubiddwa oba ng'ogasiŋŋanye mu makkati saa 12 ez'okumakya tujja kuba tugaddamu. Nze Ssanyu Robinah Mweruka mbadde ne Mebo Mulungi nkugamba nti oyitako mu Bakushona Designs n'ofuna gomesi n'engoye zonna ez'emikolo ez'omulembe. Musule bulungi mweraba.